ngo bayina singa mwana we yafudde mu nfe eyo obulumye awulira atya. Let's take that pain from those parents of Elishama to us. Owulire malengato nti mutabani wange Sula afudde mu nfa gye sikoze eki. So those are the questions which are why I picked interest in this story. Nga mugi breakings. Kati kye twagala okumanya nti Muyinga akozesa influence gy'alina mu gavumenti okuzibiikiriza embeera y'okufa kw'omwana ono. Kuba nze kennyini nafunye dda abantiisatiisa oluvannyuma lw'okukola videos ku TikTok ez'enjawulo. And on top of that saavumye, I raised my questions ne bwe mbeera wanziddamu nenzikola ki? Nenzogera. Kati ekimu ku problem eriwo nti public eyina fear mu bantu abamu kyova olaba tunyigirizibwa nti oli tumutya tunaakola kimaama tagambwako. Era I'm telling you according to the information I have, bweteebe video eno eddako wagenda kubaawo strike awo ku ssomero ey'abazadde. And I'm calling upon abazadde bonna abalina abaana ku ssomero eryo n'abatabalinaawo tuveeyo tusiikinge justice ya Elishama Sesaz. Leero kya muzadde wa Elishama enkya kikyo gwalowooza nti ojja kusirika kino bakiyita kiri atabaala ekiri asigadde awaka kyekiri n'ayakoze eki mwenna kibakola ki kati tukiziyize ng'abaki tulabe nti tekiddamu kuba tetwagala baana baffe kufiira mu buki nga tetupiinize nti ono yamusse oli yamusse naye we need justice. Mwalaba ku story eyali ewanyange ejjinja ku ssomero omwana yafa bw'atyo era bode ne bagikukusa n'okuzaayo kati ni ku bode ya Elishama Sesaz. Bw'amala okufa nga bajjeewo bode baasooka nga yakafa ne bagenda ku poliisi y'Esseeta. Poliisi y'Esseeta eyaliwo omusirikale ekiro n'abagamba ensonga eno nnene yeetaaga poliisi etukola ki? Etutwala y'emukono. Okuleeta mukono. Ne bagenda ku poliisi y'emukono. Twebuuza lwaki ab'Esseeta ab'okumpi si be bajja. Ate ekyokubiri poliisi y'Esseeta yakoowa emisango gy'essomero egyo olw'okuba bano balina influence bagikangakanga. Kati kino yagamba waayi kirimu kufa kwa muki mwana muleete poliisi etutwala eyingire muki kati ne poliisi awo tugiyingirizaamu etuyambe ennyonnyole ki ekyali wakati. Kuba nakubirako omukulu Luko Wesigire ono omwogezi wa poliisi naŋŋamba nti abazadde bagenda ku poliisi bwe baba balina kye bakomplainingako bagende ku poliisi y'emukono kuba bagendayo mbuye information gy'alina bagendayo mulundi gumu tebaddayo. Kati nebuuza ani afuulinga andi nga balaba akavuyo akaakola ki andi bw'onoofuna bazadde b'Elishama na soose endala mayiti baagitwalako ekatosi ebyo byonna bibuuzo yali ekimayo ki era amawulire gagamba nti omulambo ogwo baaguvuga oba ne bayita katosi oba kyali kitya simanyaawo kyaliwo wakati naye omuntu bwa yalivudde mu dormitory nga mumusanze yeetuze nga musazeewo mujjawo nga bazadde be baali mulese Mulago for postmortem ku referral hospital y'Emulago eddene kuba lyeddwaliro eddene eririwa era we bamutwala later anti oluvannyuma bwe bamujja eri baamuleeta eno ssaawa 5:05 Emulago emisana ng'obudde bukedde nga ne bazadde b'omwana bayaayaana banoonya bode y'omwana yawaabwe tebamanyi weekola ki era babakubira abali wali nti abaayo mulambo tugututte Mulago for postmortem kati tebaaliwo nga mwaka gutuusa oba baakola postmortem 2. Kitegeeza abazadde baasookayo omulambo Emulago. Omulambo gwasookayo nga bo tebannakola ki bagenda okujja nga gyeguki kati bwe baba baagukolako postmortem ne ziba 2 ebya Uganda obimanyi entuufu neyo omulambo guno bwe bagujja ku poliisi ku ssomero balina gye baaguyisa n'obudde obwo bwonna kati abazadde bano baaliriddawa nga bali ku ssomero beekyanga babuuza ki ekigenda muki
bwe boogera ne poliisi bali bwe bagamba poliisi omulambo egukoze eri mu gutwala mu postmortem nga bw'omanyi okudelaying tactics ezibeera awo. Oweekitiibwa Muyingo yajja ku ssomero ku makya nnyo, bw'ajja yali mu mmotoka ya gure, emmotoka ye ya gure, teyayogera na bantu bangi, ye n'atandika okukola ebibye ndowooza ebisevinga essomero. Ebibuuzo bingi. We are seeking justice for Elishama. Omuntu tetugamba nti talina kufa, naye ffa mu butuufu bw'okukola ki? Okufa. Obulumi bw'abazadde b'omwana oli eyafa bwe tubuuza, singa bwali bwa minisita Muyingo nga mwana we yafudde, kyaligenze kityo mu bbanga bwe kityo. Olaba n'omwana oyo abo ababeera awo ku street abalya ku kasasiro n'afiira awo, era wabaawo ekibuuzibwa. Atya yasembeyo kulya biki? Abaganda bagamba ensibirwa lwefa lwemanyibwako ki nnyiniyo. G'oyinza okulaba omuntu ng'atambula gojjo bano ab'emmotoka bw'otomera omulalu lw'olaba ab'eŋŋanda z'omulalu oyo. Kati omwana lwaki Elishama obujulizi bubula butyo nga yalina bazadde be abeesobola? Olw'okuba basirise balina ennaku babuuza we batandikira tebakola ki? Tebalabawo. Kati ffe kye kitujjayo. Ekibuuzo ekirala kijja nti omwami Elishama, taata we Elishama ayina essomero Trinity Love Nyanama. Omukulu Muyingo ali ku Seta High. Waliwo omuntu ali eyo asobola okugamba nti omusajja ono eyafiiriddwa omwana yandyesonyiye ebintu bino because naye ayina essomero, bayinza okukera ku makya nga ye alwanirira mwana omu, oli ne bakola ekikolobero ku ssomero ne bamusiba bwe batyo. Kisoboka okubeera bwe kityo? Mu Uganda kisoboka kuba Muyingo ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ate oli ayina ssomero, naye tubuuza essomero n'obulamu bw'omwana wo kye kisinga obukulu. Obulamu bw'omuntu tebabugeraageranya ku kintu kyonna, even worth of billions of money tekiriiyo. Obulamu bw'omuntu kintu kiki? Era Muyingo bw'okikola nga bwe tukulaba ng'oli mu kifaananyi ky'obweddiini, kuba tumulaba mu kifaananyi ky'obweddiini y'Obukatuliki, abeera nnyo mu bintu by'Ekikatuliki, ayamba abantu, akola, which I appreciate. Naye bw'okikola mu ggulu Katonda ali kubonereza olwaki? Olw'ekyo nti essomero y'omusajja waliggala nga n'omwana we amaze kukola ki? Okufa. Tu ku ekyo bannayuganda okwerekereza okufiirwa ebimu ofune ekirala tukyeyigirize. Oba okitegeera? Abantu nja kuwa example y'abano mu byobufuzi katono. Bamwami Museveni ne bannaabwe beerekereza ne bagenda mu nsiko. Obulamu bwali busobola okugenda ne batadda, omanyi kye bayita okugenda mu nsiko emyaka 5, naye olw'okuba they sacrificed abo babeesigye kye kibaluma ne bagamba tugende mu nsiko ekinaddako kikole ki? Kati n'ono taata w'omwana, let him sacrifice for his son. Omusaayi gw'omwana we gyali emagombe aleme kululuma nti taata wandekerera. Buli ky'omuwulira abantu nga bagamba omwana yandoosezza, maama yandoosezza. Kati taata w'omwana oyo musaba, let him not fear. Tazikiza. Ffe tujja kwogera. Nze naakafuna essimu ziri 3 ezize simanyi ku nsonga eyo nga bankangakanga. Elishama simanyi ne gye yaziikibwa simanyiiwo, wabula mpulira Kyabakuza, Kyabakuza Masaka. Taata we simulabangako one on one, ne gwe nayogera naye ku bazadde be oba ye yali taata we, nze nali nkola byange investigative gundi zange kufuna facts n'enkizuula oluvannyuma nti be bamu kuba oluganda lwe. So videos bwe zinaatandika okuvaayo eza footage omutuufu, lwaki ennaku zino zonna bagaanidde footage abaseeta hayi bukya omwana oyo afa? Bakyamweditinga baleete ebifu kuba essomero toyinza kuŋŋamba nti terina footage akwata ku kintu ekyo. Kyekyateesaawo footage ezo gundi cameras. Era ng'oyo minisita Muyingo yasiiba agamba amasomero gateeke kamera ku masomero gaazo.
kisoboka kubanga eriye terina erirye ne litabaako essomero eririmu abaana abasasula 2 million and above teri nga n'obusomero bwe tusomesezaamu ffe ba nkoko eniera mutunzi bulina kamera obw'emitwalo 5 gongamba otya nti eryo terina kamera taata w'omwana yamusaba kwolwo ne bamumumma n'enkeera nga tannaziika mwana we n'agamba mumpe footage ndaba omwana wange bwe yatambudde oluki olugendo okutuuka okwetta ku ssomero ng'azannya olukuubo lwe yayiseemu okujja ku ddoomu kuba waliwo olukuubo naye ng'ali mu ddoomu naye nze what I know katumale holiday eno ejje tujja kufuna ekituufu kuba tulina be tugenda okutuukirira ab'enjawulo ku baana abali ku ssomero abakyatidde just okukola ki okwogera naye nga waliwo ekiri within there gyensonga eyo nyabo abazadde abali eyo abagamba nti